Essaala tujebalisa Katonda kubanga mu kusaba twetikula emigugu. Ogenda okuva mu ssaala ng'owewuse, ogenda okuva mu ssaala ng'ogumye, ogenda okuva mu ssaala ng'okweraliikirira kugenze, kubanga mu ssaala twogera n'omuyinza w'ebintu byonna. Bw'oba oyogera mu ssaala yo oba oyogera ne Katonda. Era bwe tusaba tetusaba eri bantu, tusaba eri Katonda. Beeranga n'okukkiriza ng'osabye, ne bwabeera wakugamba n'ebyosaba byo biriwa. Essaala eri wakati wo ne Katonda, teri wakati wo n'abantu. So gwasaba gw'okkiriza nti gw'ogamba awulidde. Era gwasaba gw'olinda ky'oyagala. Tokkirizanga muntu kwefuula akulumirwa okusinga bw'olumwa. Kiwandiike. Tokkirizanga muntu kwefuula akulumirirwa okusinga gwe bw'olumwa. Embeera emanyibwa nnyiniyo so si muliraanwa we. Embeera emanyibwa nnyiniyo so si muliraanwa we. Kankwe ekyokulabirako ekyangu, ekyangu ennyo. Ffenna olubuto olwali lutulumyeko, olubuto bwe lukuluma, gwe luluma, gw'olukwatako, gw'olemererwa okuyimirira, gwe wenyoola, gwe weevulungula, gwe weevuunika nga bwe weevunula. Bwe luba luluma musajja, mukazi we luba terumuluma. Bwe luba luluma mukazi, omusajja luba terumuluma. Bwe luba luluma omuntu mukwano gwe, alabanga oba ebyokusaaga. Olubuto lusobola okuluma omuntu n'omuttiraawo nga abantu batunula. So ngereza ku ky'olubuto oba omutwe, okujjako oli ng'alaba otandise okutulukuka entuye z'okumu okumu, naye era alaba ntuuyo. Kiri ekikunyolera ddala gw'okiwulira. Kati ne mu ssaala tewabanga muntu akugamba nti akulumirwa okusinga gwe bw'olumirirwa, oba amanyi nnyo ky'oyitamu okusinga gwe akiyitamu. N'olwekyo tewali ateekwa okuga nti wano Mukama aluddewo okukukolera. Katonda ali wamu n'abagumiikiriza. Katonda ali wamu n'abagumiikiriza. Katonda si muntu nti tumusaba naye ayinza okulwawo tuwa n'afa nga tatuwadde. Ebintu bingi bye tusuubira mu bantu ne bafa nga tebabimaliriza. N'obuuza nti kati ntandikirewa, kubanga gundi yabadde akinkolerako naye nga yafudde. Naye Katonda tafa. Kyova olina okulindiriranga Mukama n'okugumiikiriza. Ab'omulembe guno tulabire ku baatusooka. Buli yatusooka alina obujulizi obunene tebwamujjira ng'obuva ew'omufuusa. Bwamujjira oluvannyuma lw'okulindirira. Bwamujjira oluvannyuma lw'okwesiga. Ebigambo byonna ebigamba nti abeesiga Mukama balinga ng'olusozi Sayuuni olutajjulukuka. Bantu bagumiikiriza, otuuka ekiseera ng'olinga olusozi. Omuyaga kati nga gwe wafuuka omuyaga, nga n'omuyaga gukwogerako nti gwe muyaga. Nakibagamba luli nakati nkiddamu. Time comes when you are the storm. Nga gwe muyaga. Kati omuntu onajja nga agamba, what are you going to do? The storm is too much. Mugambe nti I am the storm. I've been through it. I've been in this. But I'm still breathing. And I know God has a plan for me.
Katonda ina plan gy'oli. Nziramu okugatta we nakoma luli. Lowooza ebintu ebinene. Lowooza ebintu ebinene kuba plan ennene. Oli muwanguzi n'okukirawo. Romans 8:37. You are more than a conqueror. Romans 8:37 NKJV says, yet in all these things we are more than conquerors through him who loved us. Toli muwanguzi n'okukirawo nti ojja kwerwanako paka lw'oli kyemalira. Waliwo ali emabega w'obuwanguzi bwo. Toli muwanguzi n'okukirawo nti ojja kwerwanira paka lw'oli kimala oba lw'oli kyemalira. Waliwo ali emabega w'obuwanguzi bwo. Kamanda ayagala abasajja abagumu. Abagumu bamuleetera okuwangula. Katonda ayagala abasajja n'abakazi abagumu era bamwesiga. Okwatulakwo kulongooseza eddala. Continue to clean your confession because your mouth has a lot of power. The Bible teaches in the book of Proverbs chapter 18 verse 21 that the power of death and life lies on the tongue, and those who love it will eat its fruits. Engero 18:21 Bible ega nti obuyinza obw'okufa n'obulamu buli ku lulimi lwo, n'abo abalwagala balirya ebibala byalwo. Ekigambo kino nti oli muwanguzi n'okukirawo kyatule. Ebikuyiganya biteekwa okumanya nti oli muwanguzi n'okukirawo. Oluusi tulwana entalo naye nga ne betulwana nabo bakimanyi nti balwana entalo ezaggwedde okuwangula. Yes, the enemy takes chances. The enemy always risks to attack you. Even though the enemy knows that he's fighting a lost battle, he keeps trying. But you can imagine, you are a child of God. Who attacks you? The devil, Satan. Satan knows that he's totally nothing. Negative, infinite negative concerning the power of God. But he keeps trying. If he finds you totally ignorant, the devil will beat you. If he finds that you know, your knowledge will save you. Abamu tebamanyi lwaki twongera okuŋŋaana buli lunaku. Buli lwogenda ku ssomero oyongera okuyiga. N'abadde omusiru olw'obutagwa leesoni abaako kyatoolayo. Nze ndowooza nti omuntu afunye 3 ku 100 singa ali tasoma oluza kyandibadde kitya. 3 ku 100 aba akoze nnyo. Kubanga mumujje ku ziro y'obwongo n'ateekako 1, n'ateekako 10, n'ateekako 20, n'ateekako up to 30. It is okay. Tosobola gamba tasomye. So church, somero. Enjiri bw'ejja ku radio, somero. Enjiri bw'ejja ku Soloti TV, somero. Enjawulo nti okusoma kwaffe kulimu amafuta. There is an anointing. Era ffe titugaba bibuuzo nga ttaamu eweddeko. Amafuta agabaako bye gakola mu bulamu obwo. Omuntu n'agamba bannange n'oyo omwana kasookedde atandika okusomera eyo. Daba byakoze byogenda okukola bye biraga nti obadde osoma. Bino ebigambo bikwate. Yatula bulungi n'awatali ky'osaana kwatulirako bulungi.
Bible ekitugamba ekifuula Ibrahimu jjajja w'abakkiriza yakkiriza n'awatakkirizika. Twagala nnyo okukkiriza ng'ebintu tubirabakaawo ate olwo tikuba kukkiriza. Okkiriza n'awatakkirizika. Awo awatakkirizika w'oyatulira nti ndi muwanguzi n'okukirawo naye ng'omulabalaba obadde owedde. But because you confess victory, you are going to have victory. Oli muwanguzi n'okukirawo luliba lumu ng'obuwanguzi bwo abaakuwuliranga ng'oyogera kati nga babulaba. Gwabonaabona obujulizi obusinga obungi si gw'ogenda okubweweera. Abaakulaba ng'obonaabona be bajja okwogera bannange ennaku yaluma omukazi oyo. Bannange ennaku yaluma omuwala oyo. Bannange ennaku yaluma omuvubuka oyo. Ennaku yaluma omulenzi oyo. Bannange ennaku yaluma omusajja oyo. Ennaku yaluma omukazi oyo. Kinyuma ne bakuweera ku bujulizi nti ennaku yaluma pasita oyo. Gwe tomanyi nakumanya nti ne bapasita ennaku ebaluma. Pasita asobola okwavuwala ng'ate alina okubasabira naye nga talina kintu. Si lwakubanga Mukama amwerabidde naye ebiro nga tebinnatuuka. Essaala ekuyamba okutuuka mu biro. Buli lw'otosaba ebirowoozo by'okwetta we bijjira. Bw'otosaba otandikira ebirowoozo ebyo eby'ekisiru. Omuntu singa afudde kale n'owulira nga ab'amaanyi bafudde nze n'ensigala. Kale nze nandifudde ne basigazaamu oyo. Katonda si muzoole. Buli amaliriza gw'atwala gwe tonnafuna bye weetaaga. Okyaliwo oteekwa okufuna bye weetaaga. Ate ali kutwala oli mukufu. Yes. Ali kutwala omatidde. Ebisuubizo bya Mukama tebitugamba kututwala nga tulina enjala. Not at all. Ebisuubizo bya Mukama bitugamba kututwala nga atukkusizza. Zaburi 9:1 okuva ku 14 okutuuka ku 16. Psalms 91 verses 14 to 16. Agamba bw'ati, kubanga ntaddeko okwagala kwe kyendiva muwonya. Alinkabira nange ndimuyitaba oba ndimuyita. Kubanga amanye erinnya lyange ndimuwangaaza nnyo. Ndimukusa obulamu. Kangisome mbadde njijja mu mutwe. Nyambaako tusome Zaburi 9:1. Kubanga ntaddeko okwagala kwe kyendiva muwonya. Waliwo ekyama bw'oteekwa okwagala kwo ku Katonda. Owona we batakusuubirira kuwonera. Kubanga ntaddeko okwagala kwe kyendiva muwonya. Ndimugulumiza waggulu. Tofaayo kati oli wansi naye ogenda waggulu. Kubanga n'abalina emikwano gy'abali waggulu babasika ne babambusa. Kyova labanga buli kika, buli nyumba, buli regioni, buli tribe eyagala babeereyo omuntu waayo ng'aliwa waggulu. Kubanga bwe mubeerayo n'ali waggulu nammwe muba n'essuubi nti obudde bwonna gwakwata ku mukono amutwala waggulu, gwakwata ku mukono amutwala waggulu. Kati kiyinza obutasoboka ab'ekika kyo okubeera waggulu. Kiyinza obutasoboka aba tribe yo okubeera waggulu. Naye ekisoboka kye kino, kwe kukola omukwano ne Katonda ali waggulu. Bw'okola omukwano ne Katonda ali waggulu, ali kuyimusa, ali kugulumiza waggulu. Yes. Katonda gwagulumiza era asigala atambulira ku nguudo ze tutambulirako.
tusigala tugula mu maduuka ge gamu ne mu butale bwe bumu naye nga ye okimanyi nti wa waggulu. Ekigambo ekyo tokisaagirangamu. Abantu bwe bagamba nti omanyi ng'abantu b'owansi ng'olabanga aboogera nabo batambulira wansi naye mwattu nga bali waggulu. Kati nga tukaabiranga Mukama omusabanga n'omuga nti mukwano gwange ali waggulu ennyo. Ngulumizaako waggulu ku mbeera eno. Ngulumizaako waggulu. Ebiseera ebisinga ekyavuwaza bapasita, ekyavuwaza abaweereza, ekyavuwaza abakkiriza kifaanana. Ekyavuwaza bapasita, ekyavuwaza abaweereza, ekyavuwaza abakkiriza kifaanana. Kiri eki? Kwe kwogera ku Katonda gwe batakkiriza kubakolera. Kiwandiike. Never talk about a big God who makes you suffer hunger. A God who cannot feed you, you should not worship him. A God who cannot do anything is like a failed father in the house. Tata bwagenda agwera muddala nga buli maama kyayagala tasobola kimuwa n'abaana bonna tebasobola obaako kye bamufunamu ne kifuuka consistent. Omwaka ne guggwako, omwaka ogwokubiri ne guggwako. Kizibu nnyo okubanga omwaka ogwokusatu taata akyalina ekitiibwa mu nnyumba mwatali provider. So Katonda mutegeere n'obuyinza obw'amaanyi ge. Katonda mutegeere n'obuyinza obw'amaanyi ge. Bw'omwagala ate musabe. Bw'oba okolagana n'omuntu ebigambo bye by'osinga okuwulira, kati mu bigambo by'omuntu mwe muva ky'onoomusaba. Kizibu nnyo okubanga otambula n'omuntu ng'agamba ennaku zino sikyatunda, ebintu tebikyatambula, ennaku zino sikyatunda, situndira ddala, ebintu tebikyatambula, ennaku zino sikyatunda, situndira ddala, ebintu tebikyatambula. Kati n'ofuna ekizibu n'ogamba nti gy'ogenda okuddukira akuwole, bulijjo ayogera owulira takyatunda. Mu bigambo by'omuntu mwe muva by'otoolamu by'ogenda okukolaganako naye. Kati mu bigambo bya Katonda mw'obojja. Essaala nyangu nnyo. Katonda ayogera ku busobozi bwe if you listen carefully. Kizibu nnyo okubanga olina mukwano gwo ng'alina kampuni gy'akolera abanja myezi, bane tibakyatusasula, banange tibatusasula, gye tukolere tibakyasasula, manja kati emyezi 3, manja kati emyezi 4, manja kati emyezi 5, mukwano gwo mutambula naye, manja kati emyezi 6, nyingidde omwezi ogw'omusanvu gwe manja kampani. Ne bw'obanga gwe maama w'omuntu oyo, bw'oba olina ekizibu, bw'oba toyina baana balala, ogenda waakiri ku muliraano, naye tosobola kugamba mwana wo oli akugambye nti tebamusasula kati emyezi giweze 7, kubanga mu bigambo bye temujja kuvaamu kyoweetaaga. Kati Katonda tulina kumujjira nga tuyita mu kigambo kye. Akugambye oli muwanguzi n'okukirawo, Balumi 8:37. Kati ate wana akugamba mu Zaburi 9:14 paka ku 16, kubanga ntaddeko okwagala kwe kyendiva muwonya. Put your love, set your love on God, not on what he has, because what he has belongs to you if you are a friend. Banji abali mu Katonda nga baagala bintu nga ye tebamuliiko, naye ebintu tekikukwasa nsonyi okubyogerako bw'aba mukwano gwo. Mwebase omuntu gw'okakasiza nti mukwano gwo, tokwatibwa nsonyi kumusaba ky'oyagala kubanga mukwano gwo. Obanga ky'oyogedde kiswaza oba kikola kitya bajja kukizibiikiriza.
naye ate asobolera ddala okuyamba kasita aba mukwano gwo. Ekigambo mukwano kikwatagana ne confident. You confide with a friend, not with a stranger. You confide with a friend, not with a stranger. Kiriza Mukama abeere mukwano gwo, ebigambo byayogera byonna bigenda kutuukirira mu bulamu bwo. Oyinza n'omusabayo n'ekyotalabanga. Eriya yasaba ekitabangawo. Bassekabaka ekisooka essula ye-17, 1 Kings chapter 17. Kubanga yali mukwano gwa Katonda, yagenda okulaba ng'ensi ejjudde obulogo n'obusamize. Akabu ne Jezebero nga bakyekola, ensi yonna bagifudde y'abalogo. Enkuŋŋaana ez'ebyobufuzi balogo be bakwata obuzindaalo. Buli kintu kyonna nga bulogo bwokka. There was an approbation of witchcraft, satanic worship. Eriya kubanga amanyi mukwano gwa Katonda, yakola obweyamo ku lwa Mukama n'asabirawo essaala enzibu. Bassekabaka ekisooka essula 17. N'agandi Katonda gwenyimirya amaaso n'ensaba bulijjo. Nga bw'ali omulamu tewajja kuddamu kubeerawo nkuba newankubadde omusulo nga mukyali mu bulogo buno. Ng'ekigambo kyange bwe kiri, Katonda yabiyingira mu luvannyuma n'amugamba nti Eriya, ekyo ky'oyogedde gavumenti ekusse, kati jangu yankulage oba weekweka. N'amuserengesa ku kagga, ne banoonyeza mu nguudo ennene, ne banoonyeza mu bibuga eby'amaanyi, ne banoonyeza mu nkuubo ez'akabi, ng'Eriya taliiyo. N'abeera ku kagga, ne baga nti waa balimba n'okulimba. Mbu musajja wa Katonda yagaanye enkuba ng'agigaana agaani, agigaana atya? Awo abasayansi ne batandika ne boogera ku bikola enkuba, nga tebamanyi ni Katonda yakola enkuba. Kubanga Katonda okuyamba n'omanya sayansi tekitegeeza nti naye musome. Tewali amanyi sayansi, sayansi akola Katonda. Ne bamala omwezi ng'enkuba tetonye, ogwokubiri tiyatonnya. Okusamba ku busubi ng'omuddo tegulina musulo. Enkeera mwaka mulamba, omwaka ogwokubiri. Wangi emyaka 3 n'ekitundu tewaliwo nkuba wadde omusulo. Eriya ng'abeereyo ku kagga, Katonda yabiyingiramu kubanga yabirangirira mukwano gwe. Okimanyi nti bw'obeera mukwano gwange osobola okugenda n'onjogerera ekigambo, ne baba nga bali mu kusonda ssente z'ambaga n'ogana ebujingo ono mukwano gwange yandiyagadde okuwagira mwami Rogers ono nti bw'aba anaamuwagira kitegeeza nsobola okwogera nti guno omukono gw'empanise njogedde n'ebujingo agambye nti miliyoni ajja kugiwaayo. Engalo ne zivuga n'ovaayo n'okubira bujingo omukwano gwo n'omuga nti gye mbadde ku mikolo mu meeting nkweyamidde akakadde mbagambye onkubidde essimu ojja bba wakakadde nange nenkwebaza bwebaza munange weebale nnyo kuba meeting mbadde nagyerabidde bibadde byankwatidde eno ontaasiza bajje bakanone siyomba naawe kubanga tuli ba mukwano. Kyenzimba oba okitegedde gwe, kyenzimba nti bw'obeera mukwano gwa Katonda osobola okwogera ekigambo nga tokisobera mu Bayibuli, Mukama n'akiyingiramu. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba amagezi gaze. Osobola okwogera ekigambo nga tonna nawe okisomya mu Bayibuli. Eriya yali talabangako nga waliwo agaanye enkuba n'omusulo gwayo. There will be no rain and be no dew. Era bwekiro bwe kyali. Oyo ng'omufuddeko Joshua yali mu kulwana. Joshua ali mu kulwana mu kitabo kya Joshua. Agenda okulaba ng'enjuba egwa, enzikiza egenda okujja ate ng'abalabe abadde asinga bba kubanga abalabako. Omukono ogumu ng'agukuta ekyokulwanyisa, ogwokubiri n'aguwanika n'agandi Mukama enjuba eyimirire ku lw'abalabe bange. N'omwezi
gwe omwezi sigala mu kiwonvu, gwe enjuba sigala ku ntiko. Katonda n'akiwulirirawo. Kati abalabe baali bamanyi nti banaasimattuka awo nga kwemu kitundu nga buwungeera 2 bwagaana okuwungeera, omusana gwayaka, emu ey'ekiro, 2 ey'ekiro ne gwongeramu amaanyi, 3 ez'ekiro omusana ne gweyongeramu amaanyi, 4 ez'ekiro, 5 abakebera kusabira esaba zaffe zaafudde. Waawe omusajja atuse ng'abali obusaale bw'okumu okumu. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. You need to be a friend of God. Beera mukwano gwa Mukama. Oliyogera n'ebitali mu Bayibuli n'abikolera. Hakati gwesooka weebuuze nti Joshua yali yakiraba wa nga bayimiriza enjuba. Joshua yali yalaba ani yayimiriza enjuba? Joshua 10:12. Awo Joshua chapter 10 verse 12. Awo Joshua n'agamba Mukama, ku lunaku Mukama lwe yawaayo Abamoli mu maaso g'abaana ba Isirayiri, n'ayogera mu maaso ga Isirayiri nti, enjuba yimirira gwe ku Gibyoni, naawe omwezi mu kiwonvu Ayalooni. Enjuba neyimirira, omwezi ne gulinda okutuusa eggwanga lye lyamala okuwala n'eggwanga ku balabe baabwe. Ekyo tekyawandiikibwa mu kitabo kya Yasaali. Enjuba n'erinda wakati mu ggulu n'eteyanguwa kugwa ng'olunaku olulamba. Akati kambeeko kemba waawaawo ka insight katono. Owulidde nti enjuba eyimiridde ng'olunaku lulamba mu kitabo kya Joshua essula ya 10 okuva ku 12 okutuuka ku 13. Kati gwayagala ennyo obusevensidde mb'osaba ku Sabbiiti, olunaku lulamba omukkiriza yalutoolawo. Nkiddemu, gwayagala ennyo obusevensidde mb'osaba ku Sabbiiti, ennaku zaalimanya 6, olw'omusanvu Mukama n'akola bw'ati ne bw'ati. Kituufu ky'oyogera, naye si lwa 6, kubanga omukkiriza atabuusabuusa Katonda yalagira enjuba eyimirire, n'alagira omwezi guyimirire ng'olunaku lulamba. Amakulu gaakyo nti omukkiriza yatabangula ennaku ze tubala: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Sabbiiti. Awo abaali bagenda mu Sabbiiti, awo Sabbiiti we yakyankalanira, baali balina kukwata eriwa. Olunaku lulamba omusajja yalusiba. Singa olwaleero ndagidde olunaku lw'okusatu ne lutaziba, kati ne lugenda okuziba enkya ku lw'okuna olw'eggulo, abantu ne baddamu okulaba ku nzikiza bagende beebake. Luba lwakusatu oba luba lwakuna, naawe lukutabudde. Kati bw'oba osinza Mukama, musinzenga ennaku zonna, so si lwa Sabbiiti. Zikubira waggulu zino ogoba okiwulidde. Yesu kyava ajja n'akirongoosa mu Luka 18 onyolo lusooka nti musabenga bulijjo ate obutakoowanga. Si ku Sabbiiti, teriiwo. Joshua yagijjawo. Luka 18 onyolo lusooka, Luka ni musabenga bulijjo ate obutakoowanga. Bw'oba onoosinza mu mwoyo ne mu mazima ng'onootendereza, tebikyali bya lunaku lwa Sabbiiti. Omusajja yasaba essaala, olunaku ne lufa. Nina baganda bange bangi aba Seventh Day abali ku Soloti. Kati mugende mubaleebalemu, mmalemu erimbe, muddemu musinze olunaku, naye ng'olunaku teruliiwo. Joshua essula ya 10 okuva ku 12 okutuuka ku 13. Omusajja ng'akuba abalabe yayimiriza enjuba. Kati osobola kuŋŋamba nti bw'osiba enjuba ku lwokusatu ne muddamu okulaba ku kiro
ku Lwokuna ekiro nti oluba lwakusatu luba lwakuna kati bwe mutuuka ku Lwomukaaga ne muga nti eno esabbiiti muba mubaze bubi waliwo olunaku enjubala yagaana okugwa lwali wakati mu wiiki mubitegedde n'olwekyo ayagala mukama toyagala lunaku ayagala mukama so si olunaku luzibu nnyo Joshua yalukyankalanya tusoma Zabbuli 91 Bayibuli egambye bweti kubanga ontaddeko okwagala kwe oba ngambe bweti kubanga ntaddeko okwagala kwe kyendiva muwonya. You just put your love on God, set your love upon God, he will rescue you. Ajja kutaasa ndi mugulumiza waggulu abakusekerera ng'oli wansi tebadda mukulumya mutwe kola omukwano ne Katonda baligenda okwetegereza nga bonna bali wansi kati ate nga gwoli waggulu zikubira ddala zinoge bw'abawo oluusi olunaku ennaku lwekuluma nga be wali osinga amagezi agatalaba Levikson ne Grace Morgan Kamya yali mugezi mu kibiina ng'ebibalema yabikola n'omaliriza ng'olina diguli ng'oli mu kusolooza toilet ng'oli toilet attendant mu kikuubo agali agasiru ng'agali waggulu geevuga simanyi oba otegere kye ŋŋamba naye naawe togenda kubeerayo olubeerera tokola mukwano na mpapula kola omukwano ne Katonda basebo ne banyaba okusoma kulungi ebizibu byako bye bino ndi ku university era natera okutikirwa ne mabega wali natikirwa ate bwe naamala ngenda kulya sitalingirawo njagala maliriza okusoma 225 awo 224 naye ku university ekisinga okubayo bukafiiri mwenna abatuukayo mukimanyi bukafiiri obuwedde emirimu era balecturers bangi nnyo abakulabanga omusiru bw'oyogera Katonda bagakalira bono wajja kusoma naye obusiru bwakulemeramu wajja kusoma naye obusiru bwakulemeramu era teri bantu bezisaamu kitiibwa ng'abaasoma ng'oli alina masters degree naye nga mulokole obeera owakanye n'embeera eza buli ngeri abasoma balowooza nti Katonda sabujekiti era ogigwa Katonda ayagala abantu bonna gwe bw'omwagala omukwano gwa Mukama gulinga ng'era emikwano emirala n'emikwano egisigadde tebagisoma tebagigula togigulirira bw'oba onjagala bwe mba nkwagala tewaliwo kirala kibeera wakati awo tebayisaayo tteeka tweyagale tewaliwo diguli gye bagaba nti oyo yakuguka mulaavu alina diguli kati ali mukola masters bangi nnyo abalina PhD nga maka gaagaana kati laavu tugikoppene wa Katonda laavu teyina condition za papula laavu tebuuza nti ab'ekika kyewamwe baliwa gwe yagala Katonda ebibi ebyo ebiba bikunyumira olumu olikolayo ekintu esineyeewunye negamba Katonda wange kino kikoliddwa kitya kubanga Katonda yali yagamba Joshua nti nga bwe nali ne Musa bwe ngenda okubeera naawe kati n'olwekyo Joshua ali confident nti Katonda yamugamba waali yagenda okulaba ng'obudde buziba naga nti enjuba yimirira ate najjukira nti bw'oyimiriza enjuba n'omwezi guyimirize bireme kutomeregana naawe omwezi lemeraawo mala okukuba baduuyi bano nsaba Katonda wabeereyo omuvubuka awulidde ekigambo kino ayimirize obwavu bwewaabwe ayimirize ne balubala abagambe temuvanga waawo nze ngenda kukola mu linnya lya Yesu nze ngenda kukola nkyuse ekika nze ngenda kukola nkyuse famire yonna kitwale oba okitegere kye ŋŋamba bw'oba omaze okukola omukwano ne Katonda leero kye tuba tuyiga osobola okwogera mu linnya lye bwangi
bw'oba omaze okukola omukwano ne Katonda osobola okwogera mu linnya lye, osobola okwogera ku lunaku lw'enkuba nti enkuba tetonnya wano kati. Emirundi mingi gye njogedde ebigambo ne mubiraba, immediately ne mubirabirawo, kubanga ndi mukwano gwa Katonda. Naye kingasa kyo obutababuulira kyama. Osobola okugaana n'oga nti emizimu gy'abe waffe muti, nammwe balubaale eri ebirondoole okuva mu kika muti. Ffe basaba ne bannyabo, ffe tetuli beekalakaasi, ffe tuli basabi. Oliwaddemba okiwandiika, ffe tetuli beekalakaasi, ffe tuli basabi. Katonda tali mabega gwe tusinza. Katonda ye Alpha ye Omega, ali wala nnyo mu maaso, ali ku nkomero, yamala kutuuka ku nkomero n'alyoka ajja ku ntandikwa. N'olwekyo nze sisobola kgenda kwekalakaasa nti ebintu babyongeza. Nsaba busabi Katonda nanga nnyongeze. Era saagala obeerawo mulokole ogambe nti kubanga ebintu birinnye kati omutakyaguze poloti. No, kasita byeyongeranga Mukama naawe akwongera okusumulira ku taapu. Kasita byeyongeranga Mukama naawe ayongera okusumulira ku bugagga. Kasita byeyongeranga Mukama naawe ayongera okusumulira ku mukisa. Beera mukwano gwe, beera mukwano gwa Katonda, beera mukwano gwe. Ndabye wanongaaga kubanga ntaddeko okwagala kwe kyendiva muwonya. Endwadde ezimalawo abantu ogenda kuziwona, obwavu obumalawo abantu ogenda kubuwona. Oliva mu nsi mu ngeri ya kusaagasaaga so si mu bulumi. Yes, osobola ogamba Mukama nti nze bwe ndiba nva mu nsi njagala genda bwe nti, so si kusooka kwenyoola obulumi ne bukuluma n'otuuka n'okwagala okwegaana Katonda. Osobola okugamba Mukama nti bwe ndiba nva mu nsi njagala bwe ndiba nvudde mu ssaala maze n'okwesiga amafuta ngenza okwebaka taata nzije. Osobola okimugamba kubanga oli mukwano gwe. Ate wano tojja kulemerawo, wano tuteekwa okuvaawo. Buli mukwano gwa Mukama bw'aba atuuse okudda eri Mukama, kino ekibiri ekyava mu ttaka kidda mu ttaka. Toteekwa genda ng'ofudde kansa, ng'ofudde siriimu, ng'ofudde biki, not at all. Nyinayo abasumba be mbadde nsobola obbagamba naye kambaleke nga baawano mu Uganda. Nyina abasumba nga basatu abaasaba enfa yaabwe ne bafa. Enfa yennyini gye baasaba. Omu nsobola omwogerako, Musumba Kaweese Seguku. Yabagambanga nti ayagala afiire mu mmotoka yeeyo Pajero. Yagamba nti okusinga okuddawo ne weenyoola n'obonyaabonya abantu n'olwala. Yakibuulirako enjiri ndowooza okumala emyaka nga 10 Musumba Kaweese Seguku Worship Center. Nga buli lwakwata akazenaga nti bwe ndiba ngenda eri Mukama waffe ndimala kukoleeza esumuluzo ze ngendera mu mmotoka. Sigenda kubeerawo okubonaabona na ndwadde. Lwali lumu emyaka mitono egiyise n'akoleeza emmotoka. Emmotoka bwe yagikoleeza yabuuka bubuusi, yali nga gy'atadde mu giya. Awo ku kyaki eSeguku wennyini waliwo ekyonkontoso kati baakiziba. Naye katebe bwe vu teyadda ngulu. N'agenda aziikibwanga buli muntu agati okumala emyaka nga 10 abadde yatubuulira dde engeri gy'ayagala okugendamu. Yagendera mu mmotoka ye, baamugambira mu ggulu nti mmotoka esigadde mu kinnya. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi obanga amagezi gazze. Oba eri ategere kye ŋŋamba. Togenda kubeerawo ofuuke eŋŋumbagumba. Bw'oliba oyagala genda ebiro nga bituuse. Teesa ne Mukama ne ŋŋenda naye ogyogereko. Eriya yagenda mu ngeri nzibu, magaali ga muliro ge gaamukima. Ne gasooka gwokya ekibiri kino. Toyina gy'otwala mubiri gwe gwayonoona n'okwonoona. Mubiri gwe gwenda omwoyo gwe tegwendangako. Mubiri gwe gwagala okubba gwe gufera. Omubiri gusigala wano. Oba ebyo nnyumiza byaki abamu mutidde. Nedda kye ŋŋamba, oliba omaze okukuta obulamu kammaleyo ennyiriri. Zabbuli 9:14 paka 16 kubanga ntaddeko okwagala kwe kyendiva muwonya. Ndimugulumiza waggulu kubanga amanyi erinnya lyange. Bassebo ne bannyabo mbegayiridde. Mumanye erinnya lye. Olwero bw'oba omanyi erinnya lya Genero enkyajja kufa osigale mu nsi nga tolina erinnya ly'omanyi.
bw'oba omanyi erinnya lya sipiika ajja kufa ekyo osigale nga tolina linnya lyeweewaana nalyo. bw'oba omanyi erinnya lya ssaabalamuzi ajja kufa, manya erinnya lya Mukama kubanga lyo libeerera emirembe gyonna. Ngambye manya erinnya lya Mukama kubanga lyo libeerera emirembe gyonna. Kisoboka okubanga wali omanyi lya gavana era nga sendere zikumenya oyitawo buyisi kati taliiyo, ogenda kukola otya? Bw'oba onoowona buli ekikujjira oyina kumanya linnya lya Mukama. Oyina kumanya linnya lya Mukama. Kankuweyo olunyiri olulala olw'okumanya erinnya lya Mukama. Zabuli 20, Psalms chapter 20 rather, verse 7. Psalms 20 but verse 7. Egamba bweti, abalala beesiga amagaali wangi, n'abalala beesiga embalaasi wangi, naye ffe tunaayogeranga erinnya lya Mukama Katonda waffe. Naye ffe tunaayogeranga erinnya lya Mukama Katonda waffe. Kikulu nnyo okuba ne connections, professor mumanye, doctor mumanye, governor mumanye, general mumanye, speaker mumanye, naye obwesige bwo tobuteeka mu abo. Manya abantu for purposes, but put your trust in God. Kubanga ebintu byonna abantu bye bamanyi biyiwa, ebintu byonna abantu bye bamanyi bigaana, ne Mukama tayiwa ate Mukama tagaana. Kati enjiri enegamba nti oli muwanguzi n'okukirawo, egezaako okukikuteeka mu bwongo okitegeere. Nziramu okugamba maliriza enjiri ya leero, lowooza binene togenda kufiira mu mbeera eyo. Lowooza ssente ennene kubanga zigenda kujja. Lowooza future, lowooza binene. Nzizeeyo maliriza Zabuli 9 mutenemye okumaliriza kati kanjimalirize. Olw'e15 alinkaabira n'abamanyi Mukama bakaaba, naye wabeerawo enjawulo kubanga bba abayita, nange ndimuyita, n'abeeranga bamu naye. Bw'anaanakuwalanga ndimuwonya, nga bakutyobodde buli omu akumazeemu ekitiibwa ayogera bw'ati, ndimuwa ekitiibwa. Zabuli 9:15 akatundu akasembayo agamba ndimuwa ekitiibwa. Oluvannyuma n'ebyo byonna nga baga nti naye mu ebyo byonna tuwagudde n'okukirawo kuba oyo yatwagala. Oluvannyuma n'ebyo byonna bonna ababadde batakulabawo, abalaba nga bakasukira ebintu wabweru, abakulaba ng'olinya ebooda, abakulaba ng'otambula enkuba ekkuba, abadde bakulabanga ordinary person, Katonda agenda kuwa ekitiibwa bennyini bakuwa ekitiibwa. Katonda agenda kuwa ekitiibwa abo bennyini bakuwa ekitiibwa. Ndimuwa ekitiibwa. Olw'e16 Zabuli 9:16 ndimuwangaaza nnyo. Kiwandiike, wandiika nti ndi wakuwangaala nnyo kubanga oli Mukama ye mukwano gwe ate yatudde mu ntebe egaba obulamu. Ne bwagamba nti omala emyaka 4 abikuwa wano kati. When you are a friend of God, tolowooza byakukola biraamu. Mikwano gya Katonda tebagenda kufa nkya. Waliwo eddiini gye mpulira nga bukaseera egamba ni Katonda bw'anaaba yagadde enkya nja kubaawo. Twayombye? Sinayumba na Katonda. Ayagala, nkimanya ayagala. Ye Katonda ayagala obeewo enkya. Kubanga oyina n'ebyomusabye tannabiddamu. Wangi? Eddiini yeyogera bulungi. Ega nti bw'anaaba ayagadde tulabagana enkya. Mwawukana ku bbiri, kituufu musobola okwawukana omuntu n'afa. Naye ffe tulina essuubi. Tetulinga abatalina ssuubi. Wuno omusajja ayogedde ate si mwana wa muntu okulimba. Numbers 23:19 Bayibuli egamba si mwana wa muntu okulimba. Ayogedde n'okukola talikola. Numbers 23:19 Katonda agamba siri mwana wa muntu okulimba. So siri mwana wa muntu okwejjusa. Njogedde n'okukola sirikola. Kati bwe mala okutegeera embala ye, characteristics ze ntalimba, si mwana wa muntu, teyejjusa,
bwayogera n'okukola obusobozi abulina obukola nga ndyoka ntwala ekigambo kino ndi muwangaaza nnyo kino kyange temukyesibaako kyange aliwo agamba kyange kubira Mukama engalo ez'amaanyi luno olwenyiri olusaana okugwako nga bakuwadde ripooti embi oli mu ddwaliro obadde oli awo tobitegeera oza singa Mukama ampaddeyo emyaka 2 n'enzimbira obwana bwange olagewa eri gye tugenda okubeera emirembe n'emirembe titupapa ndi muwangaaza nnyo ndi mukusa obulamu era ndi mulaga obulokozi bwange nze ekyo kyekinnemeza mu bulokozi sirabangako olunyiriri ng'agamba nti ndi mulaga obwangirikani sina lunyiriri ng'agamba ndi muwangaaza nnyo era ndi mulaga obukaluliki bwange sirulabangako ffenna abakkiriza Kristo tulina kubeera balokole tetulina kubeera bintu birala tetuteekwa na kubeerawo ng'ogamba nti abo abalokole baleka baagwa eddalu nga kuuza ndigwani ndinze matiya ki buli eyakkiriza Kristo nti yazaalibwa ate n'afa n'azuukira olunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu n'atambula ku nsi ennaku 50 n'alinnya mu ggulu nga buli muntu alaba omuntu akkiriza Yesu oyo alina kubeera mulokole si mu ddiini ya Queen si mu ddiini y'Abayitale si mu ddiini y'Abaguleeki si mu ddiini y'Abamerika olina kukwata kigambo kya Katonda kuba naye Katonda ateekateeka kukulaga bulokozi kubira Mukama engalo ez'amaanyi enteekateeka za Mukama kukulaga bulokozi bwe kukulaga bulokozi ali mu bulokozi wabala katuufu yongera okukola omukwano naye alina byapanga okuwa njagala kumaliriza saavisi ya leero lowooza binene kinyuma nnyo sente nnyingi n'ozirowoozaako nga tolina Abannayuganda abasinga obungi ekibasudde nolaba ng'omuntu abadde mugagga myaka 3 gyokka n'agwa zibagwako bugwi zibagwako nga tebalina pulaani yaazo tosobola kupulaaningira sente nga zimaze kujja apulaaningira sente apulaaninga tezinnaba kujja nkwegeridde kubanga oli muwanguzi n'okukirawo plan your future Katonda ayagala labe pulaani zo bwe zifaanana kyekyo kye mbagamba nga bulijjo okukola vision book zammwe ebimu kubikutawaanya byonna bibuusa amaaso otunulire mu maaso wali abantu balyanga ebintu byabwe mbu tewali aliwo na covid kati covid yaliwa we need to always think ahead buli ekitandika Ecclesiastes chapter 3 wano wansi w'enjuba omubuulize sura 3 ndusooka wansi w'enjuba buli ekitandika kikoma tewali kitakoma tobikkirizanga kukoma naawe kyekikulu kyokka ebitandika tobikkirizanga kukoma naawe tebikutwaliranga budde bwo togaananga kupulaaninga eddenye waffe Masaka eyo gwali mwaka ki naye nali muto kanneme kukootinga mwaka kubanga sigujjukira abakulu bajja kugujjukira bagamba nti ensi etuuse ku nkomerero yali egenda kugwa enjuba mbu yali egenda kutugwira muzeeyi we yasinga n'okuweereza ente yagula ente z'abagenda okufa ente ebadde eyakakadde akuwamu emitwalo 7 bw'oba oyagala gisigaza ekinja kikube nayo mwana muzeeyi oba okukkiriza yali yakujjawa jjajja omusajja yawasa muyita maama nakulira bukojja teri kintawanyanga kwawula jjajja omusajja ne jjajja omukazi ab'ebukojja ne taata ne maama mbaawule kyannema kati enjawulo nti bali bagenda eri Mukama ate bana bazaalira ddala nabalaba jjuuzi bombi bakyali balamu naye bali be nakula nabo naye ono omukyala yengeri gye yali yava mu busiisita yatukulemberanga mu ssaala ewaka omusajja nga si abirimu ennyo ebyessaala naye se buli omusajja nga alina okukkiriza yagula embuzi n'agula enkoko n'agula ente nga babituguza bagenda kufa
obani yali abasomeddemu ne baga nti omwezi gugenda kutomerekana n'enjuba naye ekibajjo kigenda ggwa. Afrika y'ekiyinja kyakugikuba kiramba fena tufootoke. Kati ku lunaku birabika byali oba bigwa lwa mukaaga, ku lwokusatu, ku lwokuna, ku lwokutaano muzeeyi yagula ebibanja n'agula ebintu ne balaba omusiru awedde emirimu naye ngoli omusajja alengera future. Ku lw'omukaaga ne byali birina okugwa. Obudde bwakyankalanamuuko katono kasayi ne mwali basajja bakulu walumanyi olwo. Biri ali mu 8 biri wala kuba nali muto, biri mu 80s eyo. Waliwo omukadde agamba nti yali 84 mu gw'omunaana. Ndowooza yandibanga oyo mutuufu 84 mu gw'omunaana. Yes, kuba nzijukiranga mu kugula ebintu ebyo gavumenti eno ya NRM yali tennaba kuwamba, nali mwana muto nnyo, nali muto. Munnanga olw'omukaaga ne lutuuka, oba lwali lwa mukaaga kituufu nga bwe nzijukira simanyi, naye olunaku bwatuuka obudde ne bukwatakwatamu awo katono nga muzeeyi mugagga muvunduka nti yafunye ebintu ebyobusa. Obudde ne bukwatakwatamu katono ne mbawulira nga boogera Simoni ofiiriddwa. Muzeeyi bali mutanga Simoni, 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 Somoni, Simoni, kyoyagala kyomuyita. Nebagandi ofiiriddwa naye nga bataminde oba bali bagenda batya mu ggulu. Abantu basalo ne bagandi sigenda genda nga mbitegere jinja tirijja kunkuba nga ndaba. Era ze batundangamu ebibanja n'ente zaabwe n'enkoko na buli kimu bazigulanga mu mwenga ate omuka. Abantu ekinja singa kyagwa kyali kyakubakuba bali bagenda mugenda buterevu bonna nga batamiivu ani ayingira eggulu bw'atyo. Abantu nga bavula bwavuzi bagunywa ekirebe kyakwatakwatamu awo. Mugambule Katonda atereka ebintu mitwe gyaffe. Obudde ne bugenda nga buddamu butereera ssaawa 9 awo ne bulabika nga budde engulu. Bajjeyo ebbaafu bazitadde wabweru mubalabira ebiyinja nga bitomeregana. Baafu nga zirimu amazzi. Ekyavaamu nga tebakyalina kye balaba mu bbaafu. Ekiro tetwagenda ne twebaka. Enkeera nga buli muntu alina ekijjagwa mu wiiki eno. Baatwala omwezi mulamba nga tebanakkiriza ndi muzeeyi agagga wadde nga alidde byabafala. Kanetoka n'atandika okutunda ebibanja ku layisi ku ssente nga yeeramula n'atunda ente naddamu abamu n'azibaddiza bwe yabanga akusaasidde naga ndi obusiru obwakujjula n'azikuddiza n'omuddiza ssente ze. Naye abantu baalengera okufa nga tebalaba bulamu olw'embeera gye bali babagambye egenda okubeera. It was 1984. You understand? Kati simanyi mbeera gy'olimu era simanyi oba mu maaso olabayo, naye ndeese ekigambo mu ebyo byonna oli muwanguzi n'okukirawo kuba oyo yatwagala. Totunda future yo, togaana kulowooza bya mu maaso kubanga mu maaso ogenda kubeera bulungi. Bwe nkulaba olwaliro si bw'ogenda okubeera. Nga nfundikira saavisi ya leero tunulira n'ebbawo mwetegereze naye akwetegereze. Buli omu yeetegereze bunne. Mugambe ondabye, mugambe saagala okyankalane, onsanga oleme kuntegeera, oze namulaba wange olaba emimwa gyegyo amaaso geego naye ng'ate ebyange byakyuka dda. Mugambe ebyange bigenda kukyuka. Ebyange bigenda kukyuka. Ndi muwanguzi n'okukirawo kuba oyo eyangula. Yesu yatugula ku musalaba e Gologoosa. Kyenva mbakubiriza abategeera amaanyi g'omusalaba. Ng'ennaku z'omwezi 15 April mujje tweyiwe ku Canaan Land tuweeyo emigugu gyaffe. Good Friday lwe lukuŋŋaano nene olugenda okusooka mu ggwanga akasookedde embeera etabuka. Naye lugenda kuba lunene ekigenda ewala. Naye tosaana kubanga toluliimu. Mu linnya lya Mukama ffe Yesu oleeta emigugu gyo ku musalaba. Olw'omusalaba gwe twalokolebwa. Olw'omusalaba gwe twalokolebwa. Yimusa emikono gyo. Nsaba Katonda ekigambo kino kikalire kinnyikire munda mu gwe. Katonda akirabisa omukisa mu baana ab'obuwala, akirabisa omukisa mu baana ab'obulenzi, akirabisa omukisa mu bakyala. Kigambo kino Mukama akirabisa omukisa mu baami. Wabeerewo obugagga obujja gy'oli ate obukwata obunyweze
ebya Mukama bibeera permanent. Katonda akuwangaze nnyo, Katonda akukusa obulamu, Katonda akukole bulungi bwerere byo planning olwalero nga tobirabako ekiseera kituuke ng'obirabako. Abalowooza wakoma, Katonda akutandikeko balabe batandike okugamba bannange twali tumanyi yakoma naye Mukama amujjukidde, era mu ssaala n'abakwerabira bakujjukire. Katonda bwe yali asumulula Yobu yakwata ku bantu ne bava ebule n'ebweya. Buli muntu najja n'ayawuza mu bugagga bwe yalina n'awa Yobu. Buli muntu najja n'ayawuza mu bugagga bwe yalina n'awa Yobu. Buli muntu najja n'ayawuza mu bugagga bwe yalina n'awa Yobu. Yobu essula y'e12 nangirya mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yobu essula ya 42 brother. Yobu essula ya 42 okuva ku 11 okutuuka waakomaawo. Ojja kulaba nga abantu bakwatanga obugagga ne babuwa Yobu. Nsaba Katonda abeeko bakwatako baleeta obugagga bwabwe gy'oli mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nsaba Katonda akuzibula amaaso gwabadde nga bali abali mu 84 abatunda ebintu byabwe mbu bagenda kufa n'akatono kabaina ne bakejjako ne badda mu mwenge obwongo bwabwe ne babwonoona. Katonda gwakukyusiza oleme kubeera bw'otyo, obeere soba olabe ebirungi. Mukama akukuŋŋaanyizeeko omukisa gwe n'ebirungi bya Mukama mbirangiridde. Oli muwanguzi n'okukirawo kuba oyo Kristo eyatwagala mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo Omunazaalesi. Ng'oyimusiza emikono gyo ayagala okulokoka, ddamu ebigambo bino. Naawe anyweza obulokozi, naawe ddamu ebigambo bino. Gamba nti ayi Yesu, enjiri njiwulidde olwaleero, nsazeewo okulokoka. Tewali ankaka, tewali ampaliriza, naye omutima gwange gwe gusazeewo. Nzikiriza n'omutima gwange okuweebwa obutuukirivu. Njatula n'akamwa kange okulokoka. Endagaano zonna ez'ebukojja, ez'omukika, eziva eyo ewala ennyo, ebiva ku Adamu ne Eva, bye nasanga mu makubo, byonna Mukama mbyekutulako mu linnya lya Yesu. Nkola endagaano empya eya Mukama wange Yesu era omulokozi wange. Essuubi lyange, okukkiriza kwange byonna mbitadde mu ggwe Yesu. Kwegayiridde nsonyiwa ebibi byonna. Olwaleero nyingire mu layini y'abatuukirivu abalamu ddala mu linnya lya Yesu. Ndokose Mukama nkwegayiridde, sangula amannya gange gave mu bitabo bya Geyeena gayingire mu kitabo ky'obulamu obutaggwaawo. Gave mu kufa nga ndi muto gayingire mu kuwangaala, era nzikuta obulamu mu nsi eno. Nze ndyesabira nti kati ntuuse wenviira mu nsi, naye si biseera bino wadde ebiddako, nkyaliwo nnyo mu linnya lya Yesu. Mukama amannya gange gateeke mu bawanguzi, gateeke mu bagagga abataliiko buyinike, gateeke mu batawangulwa mu linnya lya Yesu. Oba ndwadde, oba ntalo, oba mbeera ki, oba batemu, oba balogo, tibansobolenga kubanga Mukama oli nange mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ndokose. Amiina. Zikubire waggulu zinoge, zikubire waggulu zinoge mulokole gwanywezezza obulokozi. Zikubire waggulu zinoge. Naawe agamba neegase ku bulokozi leero, zikubire waggulu zinoge mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kwata ensawo yo, kwata manepaasi yo, kwata waleti yo, yogera ebigambo nga birimu essuubi. Wanika akawunti yo, wanika amasimu go, biwanike mu bbanga, yogera ne Katonda. Otyo yogera ne Katonda mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yogera ebigambo nga binene kubanga essuubi ery'obulamu olifunye. Yogera ebigambo eby'amaanyi ddala mu maaso ge. Agenda kukola naawe. Gwali mu mawanga naawe ali mu Uganda, abali mu mawanga agatwetoolodde, Mukama agenda kukola naawe. Musabe omukisa. Musabe omukisa ku vision yo. Ogenda kuwangala olabe nga byonna bye wateeka mu vision book bituukiridde ate obiwangaaliremu nnyo. Musabe omukisa ku lwa vision book yo. Musabe omukisa ku bibyo byonna. Amasimu gammwe Katonda agakozese kuleeta mukisa si birango. Amasimu gammwe Mukama agakozese kuleeta bujulizi. Byolabanga ebinene temuli mu maaso ga Katonda. Akukolere Mukama. Akuwanguze n'okukirawo kubanga talimba. Akuwanguze n'okukirawo kubanga talimba. Nga muwanise ebintu byammwe ebyo, nsaba buli lipooti eyandibadde ekosa obulamu bwammwe eviirewo ddala mu linnya lya Mukama waffe Yesu.
Katonda abawe eripooti ennungi okuva ku bwezinge bw'oluviri paka mu ntobo z'ebigere. Wabeerewo obuwanguzi, wabeerewo obujulizi obuteegaanika. Katonda omulamu yeerage yeegulumize. Mukama neewaayo gy'oli nga ssaddaaka ennamu nga nkuweereza, ne bwe mba neewulira ntya nteekwa okujja ne nkuweereza Mukama. Abantu bo ne baddamu essuubi. Nkwegedde Mukama wange Taata, otunulire essaala yaabwe, otunulire okukkiriza kwabwe, otunulire omuweereza wo okwewaayo okwe Mukama, okole ebyamagero ebitalabwanga. Ffenna obitukolere Mukama, mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Weebale Katonda omulamu. Kitange waŋŋamba nti bugingo tolekangayo ssaala nga tosabidde bantu favor. Kyenva mbasabira favor, extraordinary favor, the favor that attracts miracles like a magnet, irresistible favor, the favor that none of our enemies, none of our adversaries can be able to contradict or resist. In the mighty name of Jesus. Katonda alwane n'abalwana naffe, awakane n'abawakana naffe, yeegulumize Mukama kubanga asobola. Yeerage Katonda oyo ow'amaanyi, akukuŋŋanyiza omukisa nga tewali asobola mukwata ku mukono. Nangiridde omukisa okuva mu nsonda zonna, ogw'omu masekkati, ogwa Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu, obeerenga nagwo okumakya mu ttuntu n'akawungeezi. Ne bwe weebaka, weebake nagwo. Ogedde okuzuukuka ng'essimu zo ziriko message ezoogera obujulizi mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kitwale ekyo! Kitwale! Mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Wiiki ekubeerere ya mukisa. Kitange baŋŋamba nti bugingo bonna b'osaba nabo ndibafuula akalango. Katonda akufuula akalango mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Abadde aluma olubuto oba omugongo oba amagulu oba ekifuba oba wuwa wonna, Mukama akuwonye saaviisi eno ekirabo ky'oba osooka okufuna kubeera ng'oteredde ng'owonye ebisigadde byonna byegatta okwo. Katonda akufuula akalango. Abaali bakulabanga agenda mu ntaana owangudde n'okukkirawo ku bwoyo eyatwagala mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Abaakwagaliza entaana bayingire nga gw'okyali waggulu, ate obeere waggulu, ate obeerewo ddala owangaale mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nga twanaba nakwogera nga Mukama yakuyita byedda kubanga oli mukwano gwe. Kitwale ekyo! Akufuula akalango. Toweerabiranga 15 April Good Friday ku Canaan Land. I call that a service.